mwebale kuba nti ate mwekumira ku Twistalk TV amanya bampita Twisto okuba nti mbatuusaako amawulire gano era ng'omukutu oli ku gwa Twistalk TV ya YouTube channel kwoli. Olunaku olwaleero ebifaananyi bye mulaba omukulu president wa NUP era nga yoyo akulira ekisinde kyabo abali ku ludda oluvuganya government amanyiddwa nga His Excellency Bobi Wine olunaku olwaleero asazeewo n'akwata ekkubo n'agenda naye ne yeegatta kwabo abantu enkuyanja abantu abangi abagenda ne bakyalira ku ntaana ya Mozey Radio nga lumu wabula ye teyasobola kugendayo nga lumu mu bantu bangi olw'embeera nga bw'obimanyi. So olunaku olwaleero yesterday n'akwata ekkubo n'agenda n'akyalirako ku ntaana ya Mozey Radio saako n'okuba nti ate akyalira ku maama wa radio nga bw'omulaba awo mu bifaananyi. Bobi Wine akutte ekkubo n'agenda era bamwaniriza bulungi mu ssanyu eringi nnyo okukamala era nga alese maama wa radio akasiko ku matama olw'okuba nti ate akutte ekkubo ne yeesitula n'ajja n'alaba n'akyalira ku Mozey Radio. Jjukira Mozey Radio ne Bobi Wine baali bantu bawamu era baali bamukwano nnyo okukamala newankubadde waliwo nga entalo ezaali zigenda maaso n'okuba nti zibeerawo mu biseera biri naye Mozey Radio teyavanga ku lusegere lwa Bobi Wine. So Bobi Wine asazeewo n'agamba nti sijja kusobola kuba nti ate nfikkira nange kankwate ekkubo ngende nsobola okuba nti ate nkyalirako ebijja by'oyo legend Mozey Radio oyo eyali akwatidde Uganda mu kuyimba era nakati akyaweebwa ekitiibwa mu kisinde eky'okuyimba. Bobi Wine atuuseeyo mu bulungi, atuuseeyo ne bamwaniriza bulungi nga w'omulaba awo asobodde okuba nti ate asisinkana ne baganda ba radio saako ne bannyina ba radio abawala n'abalenzi. Bannakyalo babaddewo nnyo okuba nti baaniriza Bobi Wine mu ssanyu era abasinga obungi naddala abakadde basanyuse nnyo okuba nti balaba ku mukulembeze waabwe oba okitegeera gwe baalonda okitegeera ekintu ekyo. So Bobi Wine mu bitiibwa eby'amaanyi abaddeko ebigambo ebitonotono byagamba maama wa Mozey Radio nenga kino omukyala maama wa Mozey Radio ye kimuteeka buteesi ate era butereezi ntende newankubadde yavibwako omwana naye bw'afuna abantu nga bano abajja ne bamukyalirako kati nga omuntu nga Bobi Wine najja n'amukyalirako naye aguma agamba nti yadde omwana wange yafa kale mukama byajja bubi naye ate siko waliwo abantu abasobola okuba nti ate bajja ne bangu gumya ne basobola okuba nti ate bansangula amaziga oba okitegeera. So Bobi Wine akikoze olunaku olwaleero yali tasobola kuba nti ate ajjira mu bantu abajjanga lumu ku lwansonga tukimanyi anti Bobi Wine y'omu ku abo abantu gavumenti beetakkiriza kuba nti ate bataayaaya olw'abagoberezi baalina n'abawagizi be tebasobola kuba nti ate bamuleka baba balina okumuddukirako ne bakoozinga akayosi mu kibuga. So Bobi Wine yeesitudde abadde ne Yanga Mulo naye tumulabyeko okuli ne Bobi Yanga naye abaddeyo bulungi nnyo saako ne ba bodyguard ba Bobi Wine. Nubian naye abaddewo mu bujuvu naye abaddewo nga omulaba awo ng'akotosa omutwe oyo ayambadde akakofiira akeeru ye Nubian Lee. So bakyaliddeko Mozey Radio ku ntaana ye wali ekaga oba okitegeera. So embeera bwetyo bwebadde olunaku olwaleero kikola kirungi nnyo kikola kiraga Obwasseruganda nti Bobi Wine mu bantu bonna tasobodde kuba nti ate yeerabira okuba nti ajja ku ntaana ya Mozey Radio. Tukimanyi baali ba mukwano nnyo baali bawamu nnyo agenze maaso n'ateeka akaseko ka radio ku matama n'amugumya n'amugamba byonna bijja kuba birungi oba okitegeera. So akaseera kano Bobi Wine ayagadde okakozesa ekintu ekirungi. Twistalk YouTube channel kwoli mugende maaso n'okuba nti mwongera okusubscribinga mbaagala nnyo mweraba.